Kasuku musajja wa mirembe nze sirabangako shows Kasuku zakola n'akuteekamu ne full figure buli kumachokera kuvuma Kasuku kitufu Kasuku anyiige omuntu wamma osaagako naye n'obaako wookoma yesu osobola okusaaga naye baako wookoma mumanyi nti awanowo mpiseewo nabaga muve ku bantu ebyo nabyo biri awo naye Kasuku mutuufu mutemusobola kukola content nga temutaddemu bantu osolokera kumacha n'okola content nenga tutaddemu mannya g'abantu obeera Kasuku buli kumacha omuvuma Kasuku ovuma waaki gwe toyinaako mukwano gwe munsi toyinaako mukwano nti ono mukwano gwange beerako n'emikwano otegeere nti mune Kasuku mukwano gwange negwe omuntu obeera naye Kasuku obeera naye full figure osiiba naye ate olumalanga omuvuma ate olumalanga omukubira so ebintu ebyo mukola si birungi era leero Kasuku avudde Kasuku bayiza westera kumulabanga anyiize naye leero abadde serious ate nga Kasuku byatayogedde ku full figure bye bingi kwa Kasuku amanyi full figure oyo from A up to Z nembadde nkusaba Nakanguubi baako n'omukwano omanyi nti ono Kasuku mukwano gwange kambeere naye negwe buli omu omuvuma ate Kasuku namugamba ne mugamba Kasuku gwatusibyeko omukazi oyo manyi Kasuku naawe towulira nagamba ng'oleetereza omukazi oyo naye Kasuku kasita naawe omwerabiddeko nze njogera ebintu wano nakugamba Kasuku weesonyiwa omukazi oyo nekugamba omukazi mwesonyiwa omukazi takwagala nze sagala muntu abeera wano ng'akusekera bw'ovaawo n'akwogerera bubi full figure kyakkola saabigamba Kasuku ogenda okulaba nga weesesa Kasuku manya mikwano gyo know your friends nebwa Kasuku oyo omukazi wamala okuvuma nga akubira amasimu ka full figure abeera akubira Kasuku amasimu ate nga amaze omuvuma ku makya ne mugamba Kasuku omukazi oyo muviireyo omugambe enough is enough toyinza kusaagira ku baana ba muntu era Kasuku byonna abyogedde nange nakubirako Pastor Bujingo essimu omanyi ne Pastor Bujingo naye yeefulanga atabira bakumbe bano ebavuma abantu nga basala bu video nga babuweereza Pastor Bujingo mbu program etambula so nyonga Kasuku osaagirira nnyo kati tomaze n'obiraba bye nagamba nze nengerera wala nze munsi manyi mikwano gyange omuntu abeerawo nga yeesesa naye nga takwagala nze oyo omukazi namugamba olunaku lwe yavuma taata wange ne maama wange amaziga gye gaakaba gyalikoma nze munsi nsonyiwa naye obusiru obuzanyira ku famire yange bosi busonyiwa oyo omukazi namugamba abaana be balibonaabona balifuuka emmombo ze bali byenfuufu ekyo kyo nakimulagula namugamba abaana be balibonaabona balinoonya ffenno Katonda atusaasidde nti amamotoka tugavuze emirimu tugiina emikwano tugiina naye abaana b'omukyalo oyo balibonaabona balinoonya tamale mirundi siniya beetonde nga tebakyamulaba namugamba omukyalo oyo n'emyaka taata wange gye yatukako taligiweza oyo taata wange agenda weza myaka 70 years oyo taligiweza yeekolako yeemalayo ensi ekolima muntu oliwo tafugako ku mumwago nga buli kiseera onoonya ntalo kyenamulagula twegendereze nnyo abantu bikibi olaba mu nsi muno osobola okuvuma ensi n'ogimalayo osobola okuvoola ensi n'ogimalayo naye abaana bo balibeerawa ekibuuzo ekyo waliyo kyebuuziza osobola okumanyira ensi eno n'ogimalayo gwe nga ggwe naye ebitonde bye waleeta ku nsi abantu abamu singa mulowooza abaana bammwe gye bali banga temuliiwo
singa mutulako wansi ne mwefumetereza nenze nabalagula ate Kasuku nakugamba nekapa Kasuku wesonyiwa omukazi oyo omuntu atakwagala ne bw'omukolera ki oli omukazi wa bujja full figure ayina obujja ye tayagala ye natural tayagala amusinga tayagala ali bulungi kati mwamaze ne muyomba temwamaze